CSCA Taekwondo Club yemu ku ttiimu esoba 30 ezigenda okwetaba mu mpaka eza National Open Taekwondo Championships ez'omwaka guno ezigenda okuzannyibwa okuva nga 13 okutuuka nga 15 omwezi ogujja. Hakim Mulwana omutendesi wa ttiimu eno agamba abazannyi be bali mu mbeera nnungi era beetegefu okuwangula empaka ez'omwaka guno. Eri event eyaggwa twakwata kifo kya namba 2 naye ku guno nsuubira era nina essuubi lya maanyi nti tugenda kutwala first place. Empaka zino zigenda kutegekebwa ku Sharing Hall Nsambya era ttiimu endala ezimaze okukakasa okuzeetabamu kuliko Uganda Police, Prisons, UPDF, Kampala Club n'endala. Ate ttiimu y'essomero erya Kakungulu Memorial eyeetaba mu mpaka z'amasomero ga senior okuva mu buvanjuba bwa Africa eyaniriziddwa mu Mizira oluvannyuma lw'okuwangulira Uganda emidaali 3. Empaka zino zibadde zitegekeddwa mu ggwanga lya Rwanda era ttiimu ya Kakungulu yawangudde emidaali 2 egya zzaabu mu muzannyo ogwa hockey ne handball n'ogwa ffeeza mu muzannyo ogwa badminton. Empaka zibadde za East Africa naye twatadde tafaali ku ggwanga lyaffe nti obuwanguzi bwaffe bwagasse okulaba nti Uganda yabadde overall winner mu East African Games. Competition yo yabadde competitive nnyo ku masomero agasinga naye olwa moral gye twagenda nayo okuva ku somero ne support yennyini ne experience gye twalina okuva Tanzania yatusobozesa okuleeta ekikopo yetusobozesa era okuleeta ekikopo guno omwaka. Empaka zino zeetabiddwamu ttiimu z'amasomero okuva mu mawanga okuli Uganda, Kenya, Tanzania ne Rwanda era Uganda yeyawangudde ekirabo eky'eggwanga eryasinze. Ate mu muzannyo ogwa darts ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno kiri ku muyiggo ogw'ensimbi esoba mu bukadde 10 okutwala abazannyi 8 okwetaba mu mpaka z'ensi yonna ezigenda okutegekebwa Sweden omwezi ogujja. David Tabaalo amyuka ssentebe ow'ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno agamba abazannyi bayingira dde enkambi nga bali mu kutendekebwa okwetegekera empaka zino. Ttiimu esuubirwa okusitula wano ng'ennaku z'omwezi 24 basobole okutuuka eri nga 25 bawumulemu 26 batandika okuzannya weewaawo paka nga 3 emizannyo giggwe. Tuli wano tutegekera okugenda okuzannya World Cup e Bulaaya naye ekizibu kye tulina tetuna funding era tudukira nnyo gavumenti oba esobola otuyamba tusobole okugenda tuleeta ekikopo nga bulijjo bwe twagenda ne tuzannya Eastern Central era ffe badominator. Weewaawo tubasabye